waliwo ekintu kyendaba. Go bisere bimu byogerera mu ngero. Waliwo omukulu wano mu government yaffe Uganda mu Namagi. Naye omukulu ono yeteeseteese okufuga ku Uganda. Wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Tukweyanziza nnyo mulungi akyekumidde ku Uginawo TV amanya nze Stone M nga tubaagala nnyo yonna gye osinziira omulabi waffe okutulaba n'okutugoberera n'okugobera Pastor Kango ono ow'ematugga wano. Kakati atana subscribing atana sharing musobola okutuweereza obubaka mu comment section yawo obubaka tubusoma era oba olina kyoyagala kyonna oba kyoyisaawo okozesa comment box ebeera active 24/7 naddala ku mboozi zaffe zineeno kuba ne musumba yennyini aba yeetaaga amanye kituufu bayogera nabo gye muli eyo kituufu nga gye muli kasaalaba nti omuntu kala komenti nze oba kiki kyogamba olina kyeweebuuza olina kyokola ki ate n'ennamba za musumba zennyini abamwetaaga zibeerako ate naye yennyini azisoma. Nensaba okubajjukiza abalina stories ezifanaganako bwe ziti musobola tutuukirire namba zaffe era kweziri kuno ku channel kwennyini abalina ebirango oba obulango oba okubayisizaawo awo oba okuba akalango ne tukalaga ku screen yaffe paka gundi gyenaggwera enteeseganya zigendera ddala maaso n'ebirala. Kati kansooke nsabe musumba atubuuzeeko ojja kuŋŋamba musumba ayogera waliwo abapya ababa batwa nga bakatwegattako nagamba ono ngaayogera nnyo oyo gwali naye ayogera so kubabuuzeeko bakangemu abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya gange nze Pastor Kango Enjoga Abdieri nsumba ekkanisa eyitibwa Believers on the Local Ministries. Ekkanisa esangibwa Matugga era tubayita okujja okusabako naffe mujje tusabeko naffe tuweereze Mukama nga tukyali balamu tuweereze Mukama. Ematugga oyitawa? Ematugga wobeera mu Kampala mu paaka empya oba mu paaka enkadde wonna olinya 33. Weeviiramu gweogambye nkoma ku Matugga Shopping Center. Ekizimbe kiri ekinene otuuka n'obagamba nkomaawo ku Matugga Shopping Center obajjukizangamuko otuuka bakugiramuko ku kizimbe kwennyini Matugga Shopping Center ojalaba ekyambuka webatunda scrap tambulamu ennyumba ga 2-3 ekyakyo obeera ogiraba waggulu walinga ewandiikiddwako Believers on the Local Ministries ku tenti n'ekizimbe nga kuliko amabaati ojja beera okiraba tusangibwa. Tuba ne programu ez'enjawulo olunaku olwokusatu tuba ne overnight olwokutaano olwokusatu mu mwezi buli mwezi olwokutaano olwokusatu tubaamu ne overnight mujje tusabeko ffenna mu overnight omwo. Ennaku zino endala tulina olwokusatu ekawungeezi ne Sunday etandika ssaawa 2:00 ez'okumakya egwa ssaawa 6:7. Mubaamu amafuta mangi nnyo, mubaamu okulagula, mubaamu testimony, mubaamu ettendo eri baana baliwo kubanga kikyatutondesa nkumu abalokole tujjayo ekkanisa zammwe awo muzisinga tukubira awo tujjayo nnyo lwa nsonga tulina okuzinira Mukama amazina. Mujjeyo tusabeko ffenna. Olina ekizibu kyo bambi olina ekizibu kyo twagala bazibe b'amaaso ng'amaaso go tegalaba amatu go tegawulira mulwadde wa mutima of course era gwe mulimu gwange ensonga lwaki ndi wano. Oli mulwadde wa mutima, oli mulwadde wa sukaali, aniya, kansa, alusazi. Oli musawo? Ndi musabi. Toli musawo? Era ndi musawo. Nina omusawo asinga abasawo bonna. Ye Mukama ye Mukama wange Yesu. So mujje tusabeko ffenna. Business tetambula. Olina olutwe n'ebirala byonna. Wanyumirako kimumbu oyo kyamasabo g'otaazimba tewazimba saba naye ssebo olyo bw'obeera ng'oli eyo ng'olina n'essabo lyo ng'olikooye ng'owuli essabo olikooye otuyita n'olitugabira ne tulyokya nga ate we tukusabira
bakafaya tewaliwo n'emwe kukwata emizimu tugikwata bulungi nnyo tusobola n'okujja ne tusimawo obucupacupa wona n'obutatulaze nga biri bwe watulagako n'ebyotatulaze tubisimawo kubanga ffe tuba tubiraba tusobola okutunulaawo ngaawo nemanya nti awo waliwo irize igwe mu bufu bwe bumu omanyi abalokole ennaku zino eno omuntu tuddemu speed naddala zino wiiki 2 gwe kati gwe twali tutandise story nga tugitandikira ddala gye yatandikira engeri gye wagenda mu ggulu yonna nesooka ne tukiyimirizaamu ekyo naye ekiriwo ennaku zino abantu buli omu kati ndaba agenda mu ggulu kati eyo kansooka embeesonyiwe gwe nga ggwe kuba sijja buuliza bali tebaliwo gwe nga ggwe wagenda mu ggulu wagenda mu ggulu ng'omaze nakulokoka bulungi okusingira ddala gwe ng'omuntu eyali omubbi omuntu eyali omwenzi omuntu eyali akola buli kimu ekyekisiru ŋŋambe nti lwaki wagenda mu ggulu ng'ate wali mukozi wa bikolobero abalungi abatululiza abatulaba waliwo kye bayita ekisa waliwo ekisa weekiri era ekisa ekyo kimala ekikulondoola oba kyonna nga wona kitwala naye kisa ekisa buli woobeera mu nsi n'obaamu ne challenge mu bulamu bwo waliwo ekintu kye weetaaga ekirungo kye weetaaga kyotasobola kuzuula mangu kye bayita okwenenya kirungo kyamaanyi nnyo mu bulamu bw'omuntu era buli wookikola ne weenenya maaso ga Mukama olaba ne taata wo oba maama oba mukazi wo ng'omukozi ekintu nze njagala nnyo mukyala wange musobya nyinza omuleka nensajjalaata mukkaawo nga ndi mu bantu newe tuyitawo eddakiika nenfukamira nengwa wansi nemufukamira nemugamba manyi switi ati nsonyiwa mu kino nakozeemu bubi okusajjalaatamu nno nene waffe kitegeeza kirala kitegeeza kyate okusajjalaata kitegeeza abasajja bagamba nti ndeka asajjalaate nze ndi musajja twatonderwa kusajjalaata anti okusajjalaata abamu omu asobola okukirowooza ekigambo okusajjalaata kigambo kya Luganda tekitegeeza kwebaka ku bakazi obakola ki wala kitegeeza kusajjalaata kumera buwawaatiro ati n'okeera ku makya n'ogamba nti tolina ky'oŋŋamba ggwe mukazi wo n'omugamba tolina ky'oŋŋamba n'omukuba tolina ky'oŋŋamba kulaga maanyi webale nnyo webali eddala ekyo bayita okusajjalaata kulaga maanyi nsobola okwagala buli omu gwe njagala waliwo n'abalagalaga nga bali mu mbeera bwetyo naye kati ffe this time around amaanyi waliwo ebintu nkikozesezza kubanga waliwo omuntu wosobola okunyiiza mukyalawo kati n'otayagala abantu abaliwo bamanyi kati nosirika ne weebuzaabuza kati naye wotuuka kanogaa ne bannange mukyala wange munyiiziza naye nsonyiwa kati ne Mukama bw'atyo bw'ali ne Mukama bw'atyo bw'ali buli w'omunyiiza n'ogenda ne weenenya Mukama akusonyiwa ate buli we weenenya ekibi ekyo ky'obadde okola n'okiviirako ddala n'okitakitambulirako ate kikwanguyira nnyo weenenya ekibi nokyesonyiira ddala ate kikwanguyira nnyo kakati nze kyekirungo kye nakola nze we twogera ku bubbi kankubulire nze nali mubbi ng'oli mubbi ng'obwenyumiriza namu natandika nno mpolampola kambanyumizeeko natandika mpolampola okubbiikiriza otyo natandikira waka ffe nga tebatuwa mmere kubanga tetuli baana bawaka nga obabeera bafumbye ennyama tebatuwa nnyama batuwa magumba supu imwe ate naye nga supu mutono kati natandika mpolampola ewaka eyo nenzibikirizayo obufi ng'okwata munva yesebo teweegaana nako ate neegaana biki nga nakikola Mukama n'okunsonyiwa yansonyiwa dda kati lwaki mba neegaana waliwo omuntu ayita mu mbeera ey'ekika ng'eyange nga kino ng'akaseera nga kanene naye nga bambi akayitamu ng'akaluubirizibwa mu mbeera ey'enjawulo naye nga tamanyi nangeri ki gyayinza kitandika kikwasaganyamu nga tamanyi agenda kiwona atya kakati bwe ntyo we natandikiriza nenkitwala ng'ekiri ize kumbula omuzimu gunninnya oba okitegeera ekintu ekyo kakati bwe ndagattako ekyo ewaka tebankwata ndabbanga katono nga mbamanyi bayinza okundyamu amaaso n'okuntemako obugalo toli mwana wa waka siri mwana wa waka kakati bwe bayita akabanga ngenda ku street
Unabera ku street. Oduseka. Nziruseka. Nafuna abaana bena kwatagana nabo. Kati ng'omwana omwe akuba endongo zinene zo matama. Wabyo biwulideko ebintu ebyo. Nga Adam matama gina na kubendongo nyini kati nga bandawusa kumacha. Kati ye akuba ndongo yo kumatama fe yabira makati nga fetulwa nini bali nga fetuzina babiri. Kati laba obuzibu bujira. Batuuka akaseera tomwana oyo bamukwata. Ate bamukwata. Bamukotwale kampiringisa police ebera ku street okongwe kwata abaana nge batwala mu home ezikuma abaana eza government eza prisons. Na kampiringisa yo si home. Komera. Komera lya bato. Anti ebanga home kubanga era twali kulaba nakuje mulabira makomera ina mara. Basoma abakola bye bagala bulungi nnyo waliwo obulamu bwayo sibubi kale okutwaliza wamu. Lawati twamanya kozinze mikwano janga abandikawo mu kaseera ako ne bagende kampiringisa. This time bali mukola ki? Esawa zineno bali mukola ki? Bali mu maje, bali mu police. Bavaayo. Basoma ne bakula. Kati bali mu force. Bakula ne bagenda ne bayingira maje ne bayingira police baweereza government. Bali mu force. Kati tola bantinde ekyo kyali kirungi ate singa nange nagenderawo boli yawo. Nenze mukama yali acha. Singa wagende campingisa. Naye atinze mukama yali ayina omulimu gwali anzimba okukola. Era nakatandika kati nze nakamala okutikkirwa nakayingira bakutekide mu biki. Yesu yeyantikira mukumumanya n'okumutegeera. Kyekivola banze mumpita musumba wansi ya myoyo. Lwansonga nze ekyo Katonda kiyampamu obukugu mucyo. Kakati tudde ku mulamwa. Nze nabba natandikira we bagenda nensigala nze kanga sina plan. Nkusigala nze kanga sina plan. Natandika mpola ngenjale nnuma nga nonda ebisubi kasasiro. Otambula sambe papula olonde yeso. Ntambula nga nonda ebine nga scrap. By that time bali tebalonda buchupa. Olo bino bikebe bya juice ebyo bisplash nga tambula nonda nga naye ogendo londa bandaye nozio naku atakaseera ako nga kiro ya raisi nyo ya 10 kiro ya scrap yali ya 10 naye atera nga 10 kyekyo akubanga togo twalyanga kabisa tu 10 ekira kyali kizito wamwe naku ezo akatogo kabyanga kabisa tu emmere matoke ngolinzo kulya ku bitu 5 kasoda olukusanvu. Nze mama yangamba nti oba walo ebisere mutatanga amulekere 13 olunaku naye lwalese 13 musolo okulyako akanyama nemulya bulungi kwegamba kituufu nnyo ku 13 ezo sente z'ennaku ezo zaali nanga value zalinanga value kituufu. Kakati bwe natandikanga okulomba nennonda nga ndaba tebiwera nga ndaba seeyagala sikyukamu wadde n'akamu nze ndi musajja ayagala okwambala obulungi. Era mukwano gwange Mutabazi kutumiddeko nnyo Mutabazi atera okuyirawo Mutabazi Yusufu amwagala nnyo naye wananyiiga nga mwagerako media musajja w'amaanyi musajja w'amaanyi nnyo mu ggwanga muno kasa tali mu force ali mu services ate mulokole memba waffe mwagala nnyo amanyi ogenda nanjiwamu ebyakabi n'angamba waayi musumba kangu kati weetagayo suuti empya weetagayo engatta emalayo wetaga kino era osomoba mwino kozi mukama amukoze bulungi ate okuyita mwani musumba kango kati abanga yebaza kati ku nsonga zino ez'ebidongo yatusonderako miliyoni nadamu natwongera miliyoni nadamu natwongera miliyoni 2 nadamu Mutabazi ayinawo ku ttooke ayinawo ettooke mukama mwadde ettooke ate nga mukama akyayimusa abantu we batyo nze mukama yaŋŋamba agenda kuyimusayo abagagga akubika oluseke muyisemu olusimu atakubika muleke nzalo mukuba munzeka Mutabazi nkwagala nnyo kati amanyi okugiwamu nga nti waayi kankole wenti kati fe mukaseera ako sayina banyamba munnange yali alonda bu scrap nga butebuwera ne bubula nenyiiga wenanyiiga nensalawo oyingira ensi y'ababbi nentandika okubeera nga nsumulula ate ku byuma bye oba ku mamotoka ku magaali ku mapikipiki tandika mpola obuyimiriza awo ku bidduka bakira nondo obusigiri bw'ebyuma mbutwala mu scrap ng'obulonda ng'obubba mbukuŋŋaanya ku mayumba mbutwala ku scrap nedda nga ekyo tekimmalira ekyokutwala obusigiri pastor kango nenyingirawo nonyiiga nentandika okusitulako emmere ku seppiki ku kyoto kati sikyagula
ono wenonda ya wenziba y'obuuma bwange eyo capital oyo ntereka ez'okulya noonya mbeera njitayita onoonya awawunya akawoowo bano befumbisa fumbisebwere nga bateekamu abantu bedda bafumbanga bulungi nnyo bino ebintu no si bya bbanga ddene emyaka naye giringa era myaka giweza 2 giweza 2 ba 18 naye kati nga abantu abo bafumbanga emmere nga ekinyeebwa kiteeka mu sigiri mu mmere muli ennyama giteeka mu mmere muli kati byampoomeranga nnyo kati nga nze kyenkola nzija nembabaza nenzija nensitula wakasigiri nenkatwala nentuula nendya nemmere endala nengifumbira muki omanyi nalina omuze kati nga nekengeranga omanyi omubbi yenna oba olingizalingizo ddeno dderi tebakulyawo kati nze nalina enkola gyenakolangamu kati nga nsooka nenzijjayo emmere ennyama nensooka nendyako ebifinga binaawo speed faster wemala obijjako ebirala nobiyisiba mu kaveerako nobyesibako waneno ku lugoye bulungi ne binywera weba kugoba osobole ogendako konettu kati neawo nosooka nokwata ettooke lineeno noli kubamu olubega oluwe tisaidi eno neno liyitemu obegesaki ngalo ettooke nga liba solide bwenze nvaako ndeka kakati wemala oyawuzaamu bwenti saidi eno wenti nenjiwa mu supu awo wakati nensooka nentabulatabulamu awo nensooka otabulatabulamu awo ofuwafuwako ng'ate obikolesa speed etenkanika bano toyagala ba street boy bano bajje bakusaleko obaweeko notandika okugigwa akataka ojagala bwomu kati ogigwa akataka bakira ogigwa akataka eno ate sepiki wogituddeko ogirinya linnyo gikonakonekke yewetewete ne sepeti wadde ogijjemu emmere ojagalako scrap ate eyo capital ndala ate eri story eyo nayo ndala kakati owaleno esente zebalengera okugula ate nzifunemu ebyokulya maze obbiwona kati nge esepiki ate yo osigazaamu ka sente kenagulamu awo ku mazzi tunda okimanyi nalina n'ebisumuluzo byange bimanstaki nga ngenda nsumulako ezo fridge ezo ku makubo ezo zesoda eza soda ng'olya bulungi mwana ajeyeze nga nerabirira nga sitaani yawamba nze nga sirowooza nga nako buli kyangambawo nti kibi nga ndowooza nti n'okungoba ne bankwata ne bankubamu emiggo kya bulijjo nga kyafuka kya bulijjo kati ennaku zo baali tebattirawo baali battanga baali bookya nnyo n'okusinga okutta kati tebakyaliwo nku balina ebipiira naye luli nze baali bawekiza ku mikwano gyange mu biseera ebyo eja mu biseera wabisituliranga emmere z'abantu awo nga nkuzeekuze namu ate abedda baafumbanga kati enku zibaawo ku kibanyi nga afumba entamu mwe muli emmere mwe muli ne bokisi y'enva anti ebyo byampomeranga kati nze nga ndagwako jjukira security eno kati waliwo ebifo ebimu nga tebirina security bitya waliwo ebifo nga byo tebirina security nga biri awo tebirina makulu kati olaba ng'enkulaakulana ntono bayinza okungisamu eggali mbadde ndaga kati ng'ewammwe naye ng'abo wange ewaffe wa kasubi obeera kasubi sigwatera obagamba waneeno ezo studio ziri awo nze omukulu alina waabeera wamma manyiiwo waliyo emizigo mingi bwe beti kati mukube bagambe lumu ne manja ne bannange bagamba manja omubi naye kalengezako okwogera ku bifo kanzire ne matuga kumene matuga naye tewanakulaakulana nnyo aye matuga ne mumpisamu gaali kakati nga bafumbira ku bwalaza tufumbira nnyo ku mbalaza musumba wamwe kati wabano kati awo ng'ositula emmere n'otwala kakati akaseera katuuka era nange ndi mugezi emmere yakabi oba gye ndudde okulya wemba ngifumbira mu nju ngifumbira mu nju then eno kale eba gyendaba nti sikola nnyo loosi bweru naye nze ondaba nze saafanga yoba ku nnungi oba ku mbi oli weetaaga kyakulya era sabbangako nga njala tennuma singa sabba temwalindabye kati tukole tutya twebaze bubbi bwo tukole tutya
kakati mukama wange nze enjala yannuma kati ekyo kankidojinge kati njanziba nali nfunye akatundu ne wendira emmere kati abantu bagamba netusanga eno endagala tusanga eno obuveera obusaaniika emmere batubaka emmere kati bajja bamanya nti katatubba babbayo omuntu omu madduka misinde ku kiyumba kiri wendiira nange obusiru amagezi gali gampa nti nyinaliira wamu awo nga wendiira sirira walala wali ali kyate kinakubikulirwa nti bine biragalagala nfune wembisuulanga kati mu bwangu obw'ekitalo mba nakatuukayo nga abasajja baabo abasajja bangoba muganda wange abasajja bangoba kolo wali tonajjamu na bifi nali mbijjeemu nali mbijjeemu kyekisookerwako nga ndidde nako naye nabakumaliriza nali ndabika nali ndidde ebifinga bibiri byokka kati ate era nali mbazizza jjo ne lugaana ejjo wasuze enjala nasuze enjala kati mba nakalya ebifi bibiri nze kyenasookerangako kukola emmere nongisula wansi wenti esepiki ngivunika buvunisi nembikula saidi eno wenti nenjiteekamu omukka kati nenjiwamu enva ebifi nembisola nembiteeka mu kaveera mu bwangu obw'ekitalo ddala awo nentandika okulya kati nali sinnaba kutandika nga olyako ng'olinga testing omunnyo ebifi bisooka nebiggyibwa mu geemu eno nebiteebwa mu kaveera olyako ebibiri ebisatu ebisigadde nobiteeka mu kaveera kati naye kwolo saalya nakonda ebifi bya famire namba byonna enva zonna ng'ozeebulizamu waliwo nze wenabbako ennyama ng'oli yafumbye ekigere yali yafumbye ekigere lwakuba nakola loosi akasaka tekwa katunda akasaka ensaka ogimanyi ensaka kabanga kasuwa edda bwe twafumbirangamu ennyama bwe twafumbirangamu ebigere ekirenge ngiyita ensuwa efumba nenjibba nenjitwala nenjirya yonna mwanyi lwaki bajumiza ebigambo bino banyabo ne basiba bampuliza omukulu yaŋŋambye yabadde ambuuza ekibuuzo ng'aga nti kati nze nga nze pasita kango eyali omubbi eyakola buli kikolobero kyonna mala ntya ate nga ŋŋenze mu ggulu mala ntya nga ŋŋenze mu geyeena ne sivaayo nkuba nsaana watugamba wakyalayo bukyazi kati ndi mu kuddamu ebibuuzo byammwe nga mpitira ku life experience yange oluvannyuma lwonna nga maze okukola ebikolwa ebyo nayagala najja mu maaso ga Mukama nemwenenyeza nga gwandaba bw'osobola okubeera ng'oyenze ennyo okumala ebbanga nga bw'osobola okubeera nga osse ng'oloze nnyo okumala ebbanga nga buli kimu kyonna okikoze n'okimalayo nawe osobola okujja mu maaso ga Mukama nga bw'ondaba bwe njogera bwe nti okujja mu maaso ga Mukama kyetaaga wa gy'oli banyabo ne basebo ne woba ng'otudde mu ssaba essaawa zino eno nga olabira ka vidiyo kaneeno mu ssaba obalaba vidiyo zo oba n'ogaa nti kati Mukama kaneetereeze nga nze nga naye olina eddogo essabo lyo obadde okola ebintu ebyekigwenyufu oba ebyekigwagwa noga kaneetereeze Mukama olw'ekigambo kino kyempulidde okkiriza bukkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwako okuweebwa obutuukirivu noga nti Mukama wange Yesu nkwegayiridde ebigambo bino mbiwulidde n'okubitegeera n'embitegeera bulungi kaakati nkwegayirira osangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu era okuva n'olwaleero njogera nti ndokose kyekigambo kye nakola bwe namala okukikola Katonda n'atandika okukyuka kwe kulaba nga munda basaawa zino eno nga ate yali omubbiro ku lwe yali omubbi nga nkubbe eŋŋumi eriiso ne liziba ate essaawa zino eno wenjogerera nsabira abantu ne bazibuka amaaso abatalaba ge nazibanga yali omubbiru ku lwe kati nziba emyoyo n'enjireeta eri Kristo n'olw'ensonga eyo njagala kubasaba abalaba channel ya Yuginawo TV musubscribinge mulayikinge musharinge linki zaffe zisobole okutuuka ku buli muntu yenna gwetaaga era nawe obeera ng'oli eyo ng'osobola okubaako nekyokola ku lw'obuweereza buno eno twagala ebidongo ebigenda okukola ku crusade twagalirako n'emmotoka yaako twagala ekintu nga kinene twagala bayira kiri serious mwetagamu omukono tugwetaaga omukono tulina we tuli batwagala twongereko kubanga twagala tufune n'effuso ebidongo byaffe tubisibire ku ffuso ku motoka okwo ku ffuso nga tebivaako nga tupakinga pakinzi mu kisaawe crusade netandika tetwetaaga wayalingi na kutimba okitegeera ekintu ekyo olwo bifuso ebyo bye nalabanga mu Kalango nga kiringa stage kyo kyennyini nga kyemalira byonna biri muli munda kati ebyo bitwagala
kati obanga oli eyo ng'osobola okubaako nekyokola ku lw'obuweereza buno bukole eno enjiri etambule kozi abantu Mukama be yajja okulaba teyajjira bana abatuukirivu yajjira ffe aboonoonyi kakati bwe tuba nga tuli boonoonyi tuwulira ekigambo kino etukyuka ekibayita okukyusibwa kati ekyo kyetusabira ensi yonna kigigendeko naye ng'ebyo byonna tubyogera bannyabo ne basseba abampuliriza tusabire eggwanga lyaffe Uganda tusabire abakulu abalitwala tusabire opposition tusabire amagye gaffe our army we have the magye tusabire tulina basabira we have to pray for that people for those people because waliwo ekintu kyendaba mu magye waliwo namujinga ali mu gasensera tebabikubuuze ati babimbuliza ki bajja kugamba ogalabiddewa oli mutuketta nze nkigo nkyogedde ekyo era ne banakimbuuzira nja kugamba nti ndaba namujinga obirabirawo mu nsi y'omwoyo kati waba nga agendayo naye mu nsi y'omwoyo nga mugamba siiba saba wobyogerera ebyo ng'enjala z'omwoyo ziri zikyawera nze munnange ndi untouchable saagala kubalimba sikwatwako naye baali bakusibyeko kyakoma amakomera bagaggala oneetantala ngo tutegera kireva yani ojja kumanya Yesu yani manyi babulieko ekintu kimu si kireva njagala nnyo omusajja gwe bayita Eliya ne Elisa batta abantu abo Bible abo kyokka nagendayo mu ggulu ne mbasangayo balina amayumba amalungi ennyo batambuweza nti Katonda mu biseera ebyo yali tannabatuwa kisa nga omunyiiza akuttirawo kati bo bakozesanga olunaku lumu kabaka Keezekiya yalwala kabaka omu yalwala kabaka we yalwala ne bakwata gundi ne bakwata ki kabaka yalwala kati kabaka n'atumya eri abalogo kati kabaka watumya eri abalogo awo Mukama naye n'atumya Eliya namugamba nti genda ogamba oyo omuntu nti ogambe kabaka nti kubanga mu nsi yo temuli Katonda gwokutumya okugenda okunoonya bakatonda b'ensi eyo okusabira okulagula Katonda n'agamba nti era mugambe nti tagenda kuwona wabula agenda kufa kabaka agenda kufa kakati ono yatuuka ku bantu be yali abaali bagenda okulagula kabaka abo we bayemamaza yabagamba bugambi omuliro guve waggulu gubooke mufe ne bafiirawo abantu 5 mwogo ne bafa Katonda edda kabaka omu yasigalawo n'agenda n'agamba kabaka n'agamba ndayimuddeyo mungambire omusajja ojje n'abalala 5 era nabo ne bagenda nabo ne bafa nga naye bafa lwakubeera nti oli Elisa oli kakati naffe tukwata kono tutiginya and we have that authority and we can command the life era nga wetubulagula obulamu ne bujja mu bulamu bw'abantu nga wetubulagula obulamu ne bujja mu bantu abaweddemu obulamu abalema ne batambula we can break the legs tusobola okugamenya era tusobola okumenya ensingo spiritually naye lwakuba ebintu ebyo bannyabo ne baseba bampuliriza abamu ffe Katonda tumumanyi mu mmanya yanjawulo naye nkubulire nsobola okwogera ne Katonda ensi y'emyoyo njiraba njisiibamu nga emyoyo giteega abantu ne gikola accident omuntu naga nti zinalabye akaana nga kaavula nga kasala ekkubo ninya breaki emmotoka ne yeefuula neegwa oli naga ndalabye nga tewaliwo kyabaddewo we can also do that because we have that power from God teri kintu kyonna Sitaani kyakola nga omuweereza wa Mukama tasobola kukikola but we created to do programmingibwa to do good things not bad things omanyi Katonda ono gwe njogerako owulira oluzungu ndutoba but I never went to school kyokate wasoma obujulizi wabutuwa ku mulundi guli that is revelation Katonda akimbikulira n'akimpa era sometimes waliwo wenyiga nga ndi mu church omwo nenjogera oluzungu lwokka mpaka service wegwako Katonda waliwo wakisa ekisa ekyo nga soogedde Luganda lwonna
kitegeeza ki nti buli wokwata Katonda n'omusembeza mu bulamu bwo ofuna ebintu ebiri unbelievable sandika okubikwatako otandika obikolerako otandika okulaba obulungi bwa Katonda. Banyabo ne basebo abampuliriza Katonda ono gwe mbagambako is unfailing God. Tayina ku nsi konna tayina kintu kimulema. Bw'okwata buli ky'oyina n'ogaa nti kati Mukama nze nkuwadde omugugu gwange ogw'obwenzi guganye, Mukama agenda gulongoosa. Omuganga nkukwasiza gwa bubbi guganye agenda gulongoosa. Ate tujjukire tetwerabira mu maaso ga Katonda ekibi ekinene tewaliwo kibi kinene tewali kibi kitono. Newe nkola kakati ni nfuna punishment yemu no. Era empera yakyo biba bikwatira wamu. Yesu yagamba empera y'ekibi kufa. Bible yagamba ensi y'ekibi kufa. Empera y'ekibi kufa. Ogame tewali kibi kinene tewali kibi kitono. Tekiriyo. Byonna byenkana. Byonna byenkana. N'olwekyo baganda bange bampuliriza njagala kubasaba nga mbegayirira ku lw'ekisa kya Katonda ono gwe njogerako, ku lw'ekisa kya Katonda ono gwe mbagambako. Mukkirize Yesu Kristo n'omutima gwammwe muwone okufa kuno, muwone amagombe gano katuddeyo direct. We nabba kwolwo olunaku abasajja bangoba baabo bunnamwaya baabo netolodde abasajja bangoba nentuuka akaseera ndowooza olw'entiisa akaveera kange bangoba kati we baatuuka eyo maaso ne bankwata akaveera kange ne bakakuba ne kagwa ne bankuba ne kayiika. Enyama yange yayiika. Yali efusa iyoro. Era yannuma nnyo n'okusinga ndowooza yagigula. Kozi nze nali njeetaaga by that time. Ate ye we yasobolera okugula ennyama. Kitegeeza addayo n'agula emmere endagi yafumba ku olwo. Naye nze nali sirina. Wera teyasula njala. Naye nze nali sirina. Kaakati nkubuulira ki? Obusajja bwangoba neeyiika. Enjala ng'ennuma nga nasuze emabega wonna nasuze nanoonya. Omanyise abantu nabo baali bagezi. Bali tebakyafumbira wabweru nga batono abafumbirwa wabweru. Abatanabuuka. Kati nanoonya emmere n'embula. Ne nnoonya gwe nnyagulula nga simulaba. Enjala ennuma ne mmeketako ku muwogo. Muwogo omumeketa aleeta nnyonta na njala. Amazzi toyina? Scrap yaggwa. Amazzi go osanga ku mwala wo gasanze oganywa. Ekyo tewabirangawo kyakubuuza. Tetwaluma nnyo nnyonta. Be bamwe bwe tulaba kati mu kibuga. Kati sikyanywa gatali sirudi. Otyo? Ye lwaki ekintu ekyo nkikola bwe ntyo? Ndowooza gajja kundwaza kiki? Agaliwa. Amazzi gano ni munayo olaba ebintu ebikyuka. Nainako mukwano gwange emboowa oyo Samson. Sebo yagamba mbu amazzi amafumbe gamulwaza. Yamanyira gabbowa. Nkubulira amazima. Inzo ndaba. Nze nga nnywa gensanze. Naye essaawa ya leero. Nze nga okunaaba. Onaaba nkube ekukubye. Naye nebaza Katonda ono buli lunaku ateekawo ekisa. Nze kye naakayiga mu sitole ya leero nti Mukama asonyiwa. Mukama asonyiwa. Kwana kubuuziza ekibuuzo kye twatandikiddeko. Era gye ndi mu kugenda gye ndi mu bavuga ngenda. Kakati ntuuka akaseera nga nkwata eno bagiyita batya? Tusooka tudde wali eri wennyini yonyine bifi byo biyise. Bankuba ne biyiika neera ne ntoloka ne nziruka. Kati mu kudduka nasibira eyo munyonyi eyo sayidi eyo munda eyo. Wabbiranga wa? Anze nabbiranga buli wensanze. Kati waneeno nga nsobola nnyiiga n'enkubba. Buno obusimusema bukamera memorikali bwonna singa kati nze okumanya nga nze nabbanga wali olabyeko omuntu abba nze nabbanga nga n'ekintu kyesimanyi mugaso nkibba ng'omanyi nti banaakuwamu akasente. Obubbi nga bwakutte osobola okubba ekintu nga tomanyi gye bakitunda tomanyi mulimu gwe kikola. Kati nze yerevu kwe nnali nabba. Otyo wasibira mu nnyonyi eyo bakuyiribiza emisinde. Nsibira eyo. Kakati wensibira eyo noonya nali sidiringira nnyo mu bifo ebyo ebyabagaggagagga ate bo tebafumbira bweru babina ebikomera. Anti ate jjukira n'abaavu omwoyo gw'obwavu nga gwakutte era ne wolowooza okugenda okupangisa ojja lowooza bwayise eri mu mazzi wegakulukutira. Omwoyo gw'obwavu gye gukusindika tegusobola kusindika eri mu kigagga zooni. Ate sente mba nzirina. Ebyo byonna biri awo by the way teri muntu alina ssente nti ziri awo tezina byakukola. Okay. Kati buli muntu alina ssente ze ziba n'ebyokukola. Naye kati olaba nze kankubulire kati nga nze Pastor Kango. Nze olw'okuba nawona omwoyo gw'obwavu nagusomoka
newe mba sina sente sobola kera kumacha kulowooza wa kupangisa ndowooza wali ekisenyera amazzi agakulukuta pata tukaba bwavu mwoyo n'obugaga mwoyo era nagwo omwoyo gw'obwavu gukwatikako kati era ffe ekivulaba nti ffe tujja ojja mu kyaki kuroko ng'olina omwoyo gwo gw'obwavu waliwo emyoyo gy'obutafumbirwa waliwo emyoyo gy'obutayagalwa olina olutwe kati waliwo mukama watuwa ekisa ne tuyitawo ne tutandika ogikwata kati nze nenva mu mwoyo gwange mubiri gwange guno mundabira ne tandika okubeera nga ngikwatako ne ngikuba emyoyo gye ne ngigamba mute ne ngigamba nkwokya n'omuliro gwa Katonda ne ntuula ekigambo eky'omuliro ne nkigutsuulako omwoyo gwo ne gugenda kyekivula abantu tusabira obwavu ne buwona. Buli kimu kya myoyo kitandikira mu myoyo ebintu bino bye tukola bina bitandikira mu mwoyo. Nkitegedde bulungi. Waliwo abantu abalina emyoyo by the way mukama asaasire naye bobeera ne mu size nga tewetegeera bulungi size mu buliwo bana abanene waliwo omuntu mukama gwayagala okuwonya gwayagala okusumulula mu kintu ekyo ng'omubiri agukooye fe abamu gwe tukolerera okufuna ne mutuvuna oli mutono nnyo mbale nawe ganti obukookolo olwolugero olumanyi olugwayo kati anika kokoleka bagamba obukookolo bugeyangana waliwo akakookolo fena tuli batono kituufu naye nze nasuuse kati katuddeko pulamu Anye omusajja ono mulaba konkolako interview naye olumu ampisaamu eggaali simanyi lwaki kikyababala naye nga olumu ampisaamu naye titina kyakola kozi tetuli mu kuweereza sitaani ate naffe wano wetunyumirirwa nze atagenda va wano eno ngende mu kibala nkube kutama tuzine babiri nange wano wempunira essanyu bannayinza ennyumira nnyo nga mpeereza ate wembeera mu kyaki n'onsanga abantu bajja ne bagamba naye musumba yaliwa nakulakola mu ku tikitoko era nga nkola ki ng'onyeenya ekiwato kiri kyennyini ekyalagirwa mu kyaki bwe kiri ovaako mu kanisa sivaako naye kankubulireko olumu abantu bajja ne babuuza musumba yaliwa ate bandaba nga ne kooti nazijja budda nasose nenziteeka eri kooti wali wagijjeeko nzisuula eri nensoka nenzinira Yesu wange yampa ekisa eyanjagala n'atafaayo ate olunaku lwenzinya amazina lwe mulabye nga nsanyuse nnyo deliverance girinde mu full swing wenjizaako nyimuka nentandika okusabira abantu nga ekisa kisenga kwekiri nga nkiwulira nange n'amanyi gange onagona nga ngawulira nga ndaba omanyi okubeera nga ogawulira nga weeraba wooti olaba ebyeri abeeri olaba abeeno olaba 360 sigimanyi anti ngolaba okavalinga wonna okwetooloola sigimanyi bulungi naye njagiyiga kendi n'omukulu ngenda giyiga mu linnya erya Yesu kakati yesebo atudde ku mulamwa kati ntuuka akaseera enjala yanuma nali njagala kajjayo kano kamini kano nga njagala kusongera ku bantu abo abaweddemu essuubi kano ko njagala kasongewe kuggwa aweddemu essuubi njagala kagende kuggwa aweddemu essuubi ngoga nti bannange nze mukama oba namukola bubi yensonga lwaki yanyigira essala zange zensaba zataddamu enjala yannuma nja ntuuka wali enjala yannuma nekukuma we nekukuma mu bimuli ebyokukubo olaba ebimuli webityo ku geeti we nekukuma nene bakane nkuba siripu newekweka wansi w'obumuli obudde ne bucya nga mmanyi bakyannoonya bangoba bannayikoolo olwo lwasula njala osuza enjala kati ngenda nkeera ku makya nsanga bijja ntambula nfulume munyonyo naye nga baba batefulumika je kibuga sebo kibuzaabuza oba tomanyi mbulungi actually bade no njogedde munyonyo naye itizikololo ekololo kyekimu era ntambula mbulireeyo munda kati mukama ajja nkolera ekyamagero kubanga nali sikyasobola kutambula nga mpulira enjala ennuma ng'oweddeyo njokera mu lulyo wali tewalidde luneno lwolidde bakuliyiribizza atenawo saalya nanti lwobadde opulaninga okulya bakuyiribizza bakulesezza emmereyo ate odduse wewe kwese osuze mu bumuli era tolidde ne kwoluza ennaku nga 3 nga mpulira enjala ennuma sikyasobola kutambula ate nze nyina ekizibu nze ne luli edda nga nkyali waka ensonga lwaki bampita nkasejjebere nga nze wemba nga siridde
gongolo lise mu kyoto kasejjebere kati ekyampisanga awo embanga siridde nze nga nsiwuka nze nazena nembeera nga ndya usitegerekeka ndwalo musujja nze gwe ndi bubi nze golaba wembanga sisiibye ndya banjagala sibyo olabika era nti wasiibye ate wemba nasiibye kati sawa zino sirabika era tusobola kumanya nti nasiibye embeera atereramu kati sikyasiiba lwakuba nti saagala wabula nsiiba lwakuba nti njagala nsiibira mu mwoyo tokyasiiba njala nkitegedde nsiiba mukwagala osiiba binene by'okusiiba ebya Bayibuli kakati munnange Pastor Kango yesebo nga enjala ennuma mba ndi awo nga ebimotoka bino ebyanabuga bibireeta kasasiro banange ekimotoka kizze ne mmanya nti awo nyina okufunawo ekyokulya ku kasasiro nali ndowoleza mu kufuna ng'ebyo binanansi ebikuta by'enanansi ebikuta by'ebikajjo obukongoolijjo nga tubutambula nze nga ntambula obukongoolijjo bw'obukajjo n'obukuta by'enanansi bino ebya watermelon byamaze olyako ebyo biwatermelon ye mukama n'akuwa ekisa n'osanga eyaddame gye yagudde neyatikamukko mbu ne bajesuuzasuuza nga owebaza n'okwebaza nalya kati mba ndi awo mukama kyankolera kye kino baleeta bino ebigundi ebya green ebyo bibakwata kubaako mukonda gw'osindika wansi nga kuliko obupiira ebibirebe bya kasasiro kati mu kisitulo kiwanikayo banaye mwavamu omugati ne gugwa naddamu amaanyi omwoyo gwange nensinzira nga ninga kita banyabo ne baseba bampuliriza nasinzira nenkwata omugati guli olwagukwata natandikira mu kikola natuukira mu kikolwa nengulya nga guntugana naye nga nsinga buzinzi tewali mazzi kati abantu wano bantunuulira abali mu kasasiro bayagala okumpaayo ku ssente ndifuna ekyokulya omugati gwali mulamu gwali mufu nga gumeze n'enviiri kati abantu bantunuulira bagana naye bannange akasajja nga kali bubi nnyo tekafa katukawe kati bana abali balese kasasiro bantunuulira abaana badduka direct ne bagenda mu fridge ne bajjayo ebyokulya ne bajjayo agantuntu agatategereka ag'ekigagga nga gali muno zino zisiliva ezo emmere gye bapakinga ebeera mu bisiliva ebyo ne bandeetya bampa nensoka nentuula nengisala ekigati ne kiddawa bakinsikako baagala kisuulayo eri bagamba mukireke nakyo nkyagalako photocopy bo bakinsikako baagala kisuula mu kikasasiro bakitwale ng'ate mpulira nakyo bakitwalira emmere ngifunye leero naye ate nkya sijja nyinza obutagifuna nakufunye dance temukitwala ne bagamba atofaayo gwobeera nga oli oyagala okulya jangu nga wano olye konza ogambye ekintu kati gwano ge maka gange nanamala okukuta bulungi nyonyonyonyo bikasasiro bajja ne babisuulayo eri nadda mu bumuli obumuli obuwe butyo nadda mu muli awo nga neebaka wakyusa residency ate nga nyina empisa embi buli kibe nga kiri ku ggwe kati omanyi kye nakola bwe namala okugwa wali negwira mu kasana njoteyoteeko jjukira empewo yali esuze enkutte nenta akabuto nti ndidde ekigati kyange kivundu kati bano abaana banzanyisa ekigati onywelako ki mamala ne bandeetera ebyokunywa gwe bandeetera kwolwo nalya nanywa kati bano abaana banda bangudde we bati bamanyi ofudde baseka bamanyi nfudde bagamba naye bana akasajja kanene akasajja akalya we kati kikaki kale bo banyumirwa balabanga abalaba firimu bafuna ekyokuzanyisa kyabwe kakati ekibe bayawo nze gwe ndowooza nti mbanyumisiza muzannyo nga sinyize kati manereka ntyo ate ndidde bikadde nze gye nava olowoozaayo nze nga ndi wali nkudde nalidde ekigati kyange ekivundu ate woobeera oluddewo okulya emmere n'olya emmere omukka gwonna gukujjula mu lubuto kati bali abaana bo banjagala abaana b'omugagga banjagala kati nensulawo awo bagenda okukeera ku makya bo bali abaana bakeeranga bukezi nga balingizaawo balabe oba wendi nameerawo nno okumala ennaku kati omwana ne balyoka baleeta ekibokisi ekyakasasiro jjukira waliwo kamera ku kisenge kati we baleeta ekyo ekibokisi yakasasiro era bakiyiwayo waggulu mu motoka kati abaana bampadde edda pulaani yingira mu bokisi yakasasiro bantwale mu nju bamaze okujjamu ebisasiro kati box eno batugiza mu nju muyina okugendera bataata tebakola ki tebakulaba kubanga baali bandabanga mu kamera nga bampemere nga bayomba nga bagamba naye omuntu oyo gwe mwesembereza oyo jjukira nga nze ndi awo nga bamanyi okujja ne banzanyisazanyisa ate waya ne zivaako ne musabika ate bo nga bibanyumira
kati nga wanyo kujja oli na kuzanyisa waya nizivaako n'okubawo eggambo bwe waya nizivaako niwagala okalumba okalyemu amaaso kyokka be bakuwa emmere nga nafuuka kisolo ndi awo sina mugaso lwaki bino ebigambo sitya byogerako nze nakikola lwaki sitya byogerako lwa nsonga abaana bo osolo otero basanga nga mukuze mu biseera bino awo twayawukana bubi nnyo ekyansinga okunnuma omwana yafuna omukisa omwana yali yanjagadde nnyo naye n'agenda n'asomera mu Amerika famire n'enjiruzinga yantwala banteeka mu box ne bantwala banteeka waggulu mu gundi ne bantwala banteeka mu kisenge kyabwe ne baga wano sijasulawo kati nze njukira kana lindamu kana akakodyo kanga kokusula mu siringi ne neerondera kusula nga mu siringi waggulu ate nga nenga lempanvu mweziri enki obubbi nga mwebuli ngotya naye ate bwe nabeera muli mu nnyumba oba oli nti olina kyotya anti nze kankubulye nali mpise mu kufa nga sigwa mulundi gumu seebiri nga wafuuka solidimu waliwo nawona amasasi ku myaka emito egyo waliwo nawona emiggo waliwo nawona ebipiira waliwo nawona enku waliwo nawona amabulooka enkovu naawe oziraba bino byenjogerako si byakusaaga wazitulaga ku mulundi guli iraba wano maaso baali bagatunduddemukko waliwo akayimba kenjagala kagamba nti kiki ekirindesa Mukama nga byonna nabiyitamu nabiraba kiki ekirisinga omulokozi eyansaasiza kambabuulireko kamberenga naye waliwo ekissa ekiri waggulu w'ebisa byonna by'omanyi waliwo ekisa ekisinga ekya mamawo ne taatawo gwa omulungi andaba waliwo ekisa ekisinga ekya jjajjawo gwa ndaba ekisa ekyo kiri mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu oyo tafaayo ku ebyo bye tuyiseemu tafaayo ku mbeera ki gye tulimu wabula atwagala nga we tuli omusajja yanjagala nanzija ku street teyakoma kunjija ku street yansomesa oluzungu teyakoma kunsomesa luzungu banyabo ne basebo omusajja ampadde omukisa teyakoma kumpa mukisa ampadde abantu abasoma abali mu kanisa munda nga batudde kuwuliriza Pastor Kango inze alaba videos affe atwadde kisa nawe kinyini osobodde okundaba lwaki tumukirize tuwone omuliro gutazikira omuliro gye guli ne gulu gye liri bile bintu biri rio lwakuba sometimes tubyogera sekamu ne mulowooza ntino byakusaaga naye kamba buli kensi omwoyo ya ddala era ntera nnyo okujua example kati Mukama gye yampadde ennyo kuwa abantu buli muntu yenna kasitosumiriza mboti ne weebaka n'osumagira oba omaze okuyingira ensi ey'omwoyo era wabaye ebikolebwa ebimu ku byo otandika okubiteekesa mu nkola n'obirootalootako ate ebimu ku byo tobiraba tobijjukira kati waliwo ekintu ekyomugaso era kyo kitera nnyo okwekweka tekirabika kibayita okuzimba ennyumba y'eggulu kati tuyingidde eggulu waliwo geeti ey'okusatu ngenda okutandikira ey'okubiri amagulu gali ameka eggulu nze manyimu naye ate manyizi geeti nnyingi eziyingira ku ggulu naye geeti manyi ssatu ne geeti ey'okubiri waliwo abantu emyoyo wegikuŋŋaanira obudde bw'ekiro oba obudde bw'omuntu nga yebasemu oba misana oba ddi ku geeti eyokusatu eyo geeti eyo kugikuŋŋaanira kati giba gidduka nga gireeta emigugu kati waliwo we bapanga emigugu egireeteddwa emigugu gyo gigenda nga gipangibwawo kati waliwo abapanga emigugu egy'obulungi egy'okukola ebirungi kati obeera nga wapanga egy'okukola obulungi kati awo wabeerawo engeri obanga agula obanga agula Bayibuli egamba nti mujje mugulemu abatalina bigula tugula ebigula tugula ebintu using our acts nga tukosa ebikolwa byaffe biva mu bikolwa byaffe nkufunye kakati twagula wamala okuyingira mu nsi y'omwoyo otandika okukuŋŋaanya obulungi bwona n'obuteeka wali n'okuŋŋaanya ebibi byo n'obiteeka wali n'okuŋŋaanya buli kino n'okiteeka wali kati ate wamala obikuŋŋaanyaawo kati awo ate otuuka akaseera n'ojja ate olulala ng'ate obijjawo ng'obitwala kubizimbisa ennyumba ey'olubeerera ennyumba ey'omuggulu nakufunye dda kati wobanga wakola bubi kati nganzi yakolanga emirimu gy'obubbi yakolanga emirimu yakolanga emirimu emibi gyonna
ejo jenkwa ebyo bibi byange era nagwo mugugu guba wali guba gukuzimbira amakomera anti ebibi bitulugunya ozimbibwa amafumu agenda okufumita abagenda mu bwenzi baira we nalaba mugeyena nga waliwo abakazi abambadde engoye nyimpi eskati ezikoma muneno nga basikiriza abasajja nga naye stani malaika ba magombe nga bakwata amafumu amanene we bati nga babafumita mu bukyala bwabwe we bati nga ate we bamala nga gadda ate nga we bamala nga babayiwamu olunyata obwenzi kibi maso ga Katonda obwenzi kibi maso ga Katonda kibi ebintu betukola nga tulowooza nti birungi okwambala ebintu ebisasamaze ebisikiriza abantu abalala bibi nnyo maso ga Katonda ayenda kuzina abana begugu atulaba ku Yuginawo TV omuze omulala njagala kubasaba nti ekintu kyolaba eno ekana akantu kaneno kelade gezako bagamba kaneno ka AI kale samalala ka programminze enyambala mu maaso g'abantu ka programminze enviri omanyirwa kinze na dautinze muko ku bujulizi obutonotono bwoyo mwana nti ko wali ono gwe nalabe mutabani we musumba omwana we musumba nga aina amadred manji nnyo agamuga bulwa malagachi bane kambabuliye kugabiraga kutwa omuliro mugeyena nga gaka ngagayaka ani agakoleza omuliro gwa geyena stani ba malaika ba stani babera yeri nga babikuma kati kankubuliyeko enviri omusajja talina kusiba enviri omusajja osobola okuza ekiviri nekilo kireka kona agalevu ne gakomeno do you know why God created you with the air naye okujja okuyiiya obukodyokodyo waliwo obukodyokodyo bubayiiza mu mitwe nokwate dread noziteka mu bino babiyita batya dread noteka mu tinti tokomye uko nkola ebintu ebyenjawulo bana waliwo ebulala waliwo buno obukuubo otumanya nabo obugenda nze nsala akaviri nenteka wana akakuubo kati akakuubo si kabi yakakola yakaprogramminga okubeera mu mutwe yakateekako endagaano eryokubo gwe lyotategeere kubo twaliko mu kirasi nga gundi nalina kyali wange bamuyita Kavuma avuma nkutumiddeko nnyo Kavuma nga tasaza waliwo bino ebitabo ebitaba na line eno magini eno esooka Kavuma nga tatera sala line eyo oba nga tayagalira ddala naye ate nga muntu ateekamu layini omusomesa n'amubuuza layini ekulemu okkuba mu kitabo ogiteeka mu mutwe awo oba okimanya ekyeddako abali mu geyeena egeyeena yaddala n'eggulu lya ddala baganda bange bampuliriza abalaba channel ya Yuginawo TV njagala kubasaba nti mutegeere nti geyeena yaddala n'eggulu lya ddala era geyeena bagikolerera n'eggulu balikolerera kati geyeena ogikolerera ate mu butamanya waliwo ekibi ekyo ekikwesibyeko egeyeena yeri automatic etya anti batugamba eggulu si lyaffe ffenna kati egeyeena yo babalimba eggulu lyaffe ffenna naye tosobola kugendayo nga tokoleredde eggulu era ne mugenda togenda nga tokoleredde geyeena leka nkugala kolerera geyeena woba toyagala kolerera geyeena wulira ebigambo Pastor Kango byayogera amacha ga leero okkirize Yesu Kristo okubeera omulokozi wo okyuse history wo woba oyagala okukyusa history wo ekisookera ddala sooka okyuse enkola zo sooka okyuse entegeera ye ey'ebintu banyabo ne baseba bampuliriza onyaga tonyaze ebitooke byebigwa onyaga oli mu byonna mu engalo empanvu olina engalo empanvu okola ebintu byonna nga obyagala Yesu yebazibwe kwegaba n'otambulira mu bulamu obwo butategeerekeka naye nga naawe oli oyagala oyingira eggulu lyo teririiyo kati abo boli mukolera geyeena ate byokola kankubuli ebikolwa byaffe bino bidipendinga kati kankuye ekikolwa eky'obubbi kati obanga ofudde ng'oli mubbi ebintu byewakozesa nkati nze bwe tuba tukola master keys tukola obutayimbwa buno okowagala n'okakwagalamu master key kati ekyo ekisumuluzo bajja kikuteekangamu bakufumite bajja kikukolanga let me tell you sani alina ettima naye bajja kuyiyanga we basobola kati bajja kukolanga we baagala
bakusankankalanye bakuzze emabega so baganda banga balungi abampuliriza njagala basaba nti ebikolwa byo byokola bigenda kukutta amagenda go bigenda siba obulamu bwo bigenda kuzza emabega programu zizo zonna buli kyo planninga kigenda kufaako olw'ebikolwa byo ebikolwa gamba ko munnakulyanye nti ebikolwa weekwateko ku mutima gwo ganye nti ebikolwa byange binsindikawa ebikolwa byo bikusindikawa gwa ampuliriza alaba channel eno eya Yugi nawe bikolwa byo bikusindika wa bikuzimbira magombo babikusimbira geena bikuzimbira geeno babikusimbira ggulu ebikolwa byo bye bigeno okusalirawo kiki kyokolerera yes era wajogenda bye birondawo gyolaga tukyagenda mu maaso ne Musumba Kango twasinzidde wano Matugga nga tukyali ku Yugi Now TV Stone M Musumba badagezaako tunnyonnyola ku kibuuzo kireri kinnamubuuzizza era ndowooza ebyokuyiga bingi ne Musumba twade tukyanyumya no tugamba nti tusabire eggwanga lyaffe tusabire amagye wabadde otegeeza ki ebintu tusabidde abantu abo ebbanga ddene lwaki ne leero okikomezaawo kwanze simala gatwala bigambo byoyogera for granted oba nembitwala just nenkiyitako Musumba akyogedde ekyo kiwedde nze nina okubuuza lwaki otugambye ntegeerere ddala oba n'omulabi wange ategeere weebale nnyo era I believe nti Katonda alina kyayagala twongereko nga tumaliriza ate mu kaseera keekamu waliwo ekigambo kyentera okwogera naye lwakuba nti n'abantu abamu kiba confusinga and I can see nti kiba confusinga anti gwe ebiseera ebimu byogerera mu ngero waliwo omukulu wano mu gavumenti yaffe Uganda mu Namagi temumulaba essaawa zinene mabega taliiwo tosobola namulaba naye omukulu ono yeeteeseteese okufuga ku Uganda omukulu mu gavumenti ali mu gavumenti tayagala kukozesa kintu kirala kyonna ayagala kukozesa amagye yengaje ate mujjukire obukulembeze bw'amagye bwabeeranga bukulembeze buzibu nnyo bwabeeranga bukulembeze bwa kufiiriza obw'amagye iye ate negundi waffe naye yali munnamagye anti kati tuli mu bufuzi obw'amagye nakati era bwe butufuga kubanga gavumenti yaffe yawamba buwambi naye ate ebintu byakyuka kati kizibu ow'amagye tasobola kujja n'akwata mukazi wange kabina mukuba mawokota nerawundi mugundi eyo amagye gaffe UPDF bayina empisa be bakyasinze empisa naye ate bayina era ebintu byasobola okukozesa nga binyigiriza abantu abalala kubanga they have authority they have that power kati oyo namujinga yazze mu magye sawa zino mwali mugenda laba amagye nga gakola ebintu bigatasobola kukola bigatasanide kola nga nabo bakimanyi it is not part of our job but they are going to do it because mulimu namujinga yabayimigidde namujinga ki walimu omulabe yatuyingidde waliwo percent z'obukulembeze zigenda okulinnya mu kalulu kano ez'omukulembeze aliko omukulembeze wenjogera omukulembeze Bobi Wine mukulembeze Museveni mukulembeze olaba nono Munnakatemba mukulembeze aliwa Munnakatemba naye mukulembeze bonna bakulembeze ne bammawo bakulembeze mawu yakulira DP ne bannange kiri Uganda kitunyumira tutandise okweyagala naye nga yo gundi yamaze dde okufuna omukulembeze aliwo Mbale yafunye omukulembeze ono mumpi yajja era mukubiyeko mu ngalo ab'Embale bannange mukama babawo omukisa kakati namujinga yayingiddewo dda era we twogerera kana akabaate tekakyasobola kulinda tetusakiza mabega oba kiyimiriza we have to pray so that God can protect his people omanyi there is people waliwo esawa zina n'abantu nga they are going to die today waliwo ali mu kutuka esawa but osobola okwogera gwe nga gwe noga nti no I'm not one of that person those people siri kubbo siri sigena falero mujogere nya siri kitundu kubbo gwosobola okwogera ekigambo ekyo kuba Bayibuli egamba nti omulwadde agambe ndi mulamu omwavu gamba ndi mugagga
ate era ekigambo ekyo kyogire ekigambo ekyo kibeerera kikola abamu ate okufe nze ndi mwavu biki anti awo nga weetondako omwoyo gw'obwavu nga gugulumira nga Katonda wakka nasinza bugagga wadde siraamu njagala nnyo engeri gyendi egwe ng'omuntu nze engeri gyendi enkola bulungi nnyo era nze engeri gyendi Mukama nnyambye nnyo singa nze saali kabbi singa nze saali mwenzi singa nze saali mutujju n'ebirala byonna nalitegedde ntyo obulungi bwa Katonda buno tolina kyewafunamu mu ebiri sira gye nafunamu ate nayinamu ki nze nagamba n'akasimu kano kasimaati okubeera nakasimaati nyenkawangaaza ebbanga ndowooza ke kanakasoose lwaki wadde towangaaza simu ngamba n'ebizibu mbitundirawo waliwo abantu abali mu mbeera eyo by the way nsabira eno audio kangikyuseemu eno program kangikyuseemu nsabira buli muntu ali kuno ku channel kuna ndaba nga naye okutunda Katonda bakulogesa omwoyo gwa Katonda nga bakulogesa akatunda ng'okutunda kwakufuukira okutunda nga buli kintu kyofuna mu nju yo kitunda olyawo obonabona nkulagira Mukama akusumulula okuva mu mwoyo gw'okutunda omwoyo gw'okutunda nze natundanga n'ensawo n'empale zange zenyambala engoye nga nazo nzitunda essaawa zineeno kati ate kenyinamu ene y'ebbeeyi nga nsobola ogitunda waliwo abantu abamera emyoyo egyo egy'okutunda nga wakwata essimu ne ku mizigo eyo gye tubeera mu nsomba era ndowooza kino kitukoze bulungi ku mizigo eyo gye tubeera nawulirako lumu omukyala ng'ayombagana ne bbaawe nga omwami atunze ebintu mu njumbo otunze ebintu byonna naawe bimazeewo kati ne TV gye twadde tusigaza naye ogikimye kiri kya mirundi eja osobola okubeera nga gwagenda okunoonya eddagala ly'okutunda ebintu byo ne bakuwamu akatunda nawe ng'otunda ebyomu dduuka amataka ogatunda n'ebyowaka n'obitundiramu obibulayo okutunda mukyalawo na mwami wo kankubuulyeko nkusabira Mukama akusumulula okuva mu mwoyo gw'okutunda gw'obutunda baba akulogesa omwoyo gw'okutunda akatunda ako kali solidimu kalaba edduka nze nali mulogo tiwatugamba nkamanyi okakozesa lwaki tonzibirako n'enjiga oyagala nawe wetunde ne kamera yaffe ogitunde kati guleke oyagala kufiirwa eggulu mubi nnyo guleke yes akatunda kenywa Katonda wayogera kanywako tekalina buzibu akatunda tekalina buzibu naye gwe kakwate kalaamirize kungakku kali solide olawo okanywanga okkiriza Katonda n'ogamba nti kati nywedde akatunda kaneeno njagala kuddamu maanyi era amaanyi okimanyi ogaddamu wama obeera omulwadde bakuleeta waliwo ebintu ebiri aiden waliwo ebintu ebyekwesa ebyebuziba nga kikwetaagisa nnyo Katonda okubeera ng'osobola okutegeera ebigambo ebyo nze nkitegedde leero naye okimanyi nti amazzi mazza amaki mazzi nze sibitegedde musumba leero nvuga nno mu nsi y'omwoyo tutalika tunnyonnyola abantu ebintu ebiyinza okubeera nga bisiba obulamu bw'abantu amazzi ki amazzi awo tuyingidde mu lulimi lwaffe luli Oluganda olwaddala kakati twakwatanga amazzi waliwo abantu abalootanga obuuka ku nnyanja oloota otengejjera ku mazzi ogaddukirako ng'owaita Yesu newelabanga omeze n'ebiwawaatiro waliwo abantu abalootanga osena amazzi ebidomola byo tebijjudde manya bumanyi oli mu ddenja kubanga mazzi gajja ne gagenda kyekyo kye kitegeeza si kyekyo nsumulula osuna kakati amazzi sometimes amazzi gakiikirira omukisa amazzi kakati we tubanga tuzza buli kintu ekyagenda amazzi gasobola okuzza buli ekyagenda ate era amazzi gazzaayo nkufunye kati bw'obanga ng'oloota ekirooto kisinzira ku ndoota y'ekirooto foomu gy'erimu awo osobola okumanyira either bandoze oba nateredde naye oloota ng'osena nnyo amazzi manya oli magenda go agaki ag'okufuba obulungi bw'oloota ate nga osena amazzi agatajjudde osanga amazzi gaweddewo oba ku ttaapu oba wobawa manya bw'oloota ng'oddukira mu mazzi ng'otambulira amazzi ng'amazzi gakutwala mawanvu manya oli mu ddenja oteekeddwa okusaba ate olootanga nga anyway eyo kanveeyo commenting mu comment section nze nga ndaba bulabi nenywa manywe
comment na comment section obanga oyagala tudde ne program y'ekikabo ekityo nga tusomesa ku bintu ebyenjawulo wange yajja ewaka wange nanteera omutaama mu buliri bwange omutaama omutaama muti kika kya muti naguteeka mu nagulamiriza bulungi nnyo nenzire waka ku mukyalo wange yaliyo na Mubiru Olivia. I love you so much na Mubiru Olivia ye bannange omwana we Masaka omwana we Mamba kongereko Masaka Mamba tulakati olawo imberi ddala omuganda oligino mwagala nnyo nnyini ddala tetukwinako buzibu ankoze bulungi namukuba empieza matu nimeka zino biri MP biri anti nze wemba nkuba oluyi okuba eno neno engalo zange nzikola bwenti nenkumetta oluyi nga lukumetta mu Messi lumu oluwulira nemumetta olulala nebayita eddakiika nangamba munnange nga maso mwetondera olwo nkamba amatu gampooma onkubye nnyo nawuliranga ekintu eyo kinkutte ku mutima era nalayira neŋŋamba Mukama neŋŋamba Mukama okuva kati mpaka ennaku zange ezisigadde mu bulamu I will not wali omukubiraki omutaama gwali gunsensedde nga guntaamisa kati waliwo abantu ebasibiramu emitaama kibadde kinvudde mu muntu waliwo abantu bakukuttemu bali bankuttemu bali bandoze kati waliwo abantu bebateekamu emitaama egyo nawe nkusabira ng'olina eddogo ng'oliko eddogo ng'eddogo lyakukwata likyankalanya buli kiki kitaama butaami obanga alimu na buguma naye obuguma bugumi n'obubuuka ng'omuliro emikisa gyo ne gifa programu zo ne zifa business zo ne zifa nawe nkusabira mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ono gwensinzira gwenzikiriza nawe leka osumululwe okuyita ku vidiyo eno. Amen. And we are going to testify the Lord because Katonda gwenjogerako Katonda mulamu Katonda gwenjogerako abikolanga. Amina musumba. Yes, nze ndi mukowu w'ebintu ebimu. Obwavu na bukowa. Waliwo abantu abalina obwavu nga ate nga tebamanyi nti bubaluma. Iyo omanyi obwavu kintu kyangu nnyo kyakulaba nti bukuluma. Abantu abamu tebamanyi nti bubaluma. Yatuuka nakkiriza. And this is my situation, you know, embeera gye ndimu njagala kugamba ebigambo bino. Your situation is not your destination. Ekyo kyolimu essaawa zinene woba mwavu gamba ndi mugagga ate woba mugagga gamba ndi mugagga ddala ate wobeera ng'oyagala okyusa mindset yo tandika okugikyusa. Work for the next. Teri bugagga bukoma. Awooli essaawa zineno lwakuba nti bakusibirawo awo enjagala ove. Awendi. Awooli gw'olowooza nti wooli si wooteekeddwa okuba. Nti ntuuse mazeeyo. Si wooteekeddwa okuba. N'erimitinze. Weerimitinze. Sometimes waliwo ffe twagula obutebe mayigakaawo twagula obutebe obungi. Kati nga tulinawo ate n'olwedde bwe tulinawo obukadde. Kati bwe baateekangawo nga bateekawo bubiri ne ntuuka ne mbayisaamu eggaali. Ne mbagamba mmwe mulabika mwagalako nzijjako waya. Why do you limit the road? Ebiseera ebisinga obungi ebintu byetukola birimpitinga Katonda. Nze wano ku dduuka lyange nze sisuubulawo mazzi kubanga tebaganywa. Oba kyegera ekintu ekyo kubanga gw'otaddewo limiti era okkiriza ekyo ntebaganywa. W'obeera ng'oyagala kutandika bayirawo omuntu atatandika omuntu atya loosi tafuna. Omuntu ng'otya loosi tosobola kufuna. Kati ffe twasalawo banange to be born again kintu kirungi nnyo era gwatandika kuzuula Yesu ono nga tonamanya bigambo bino byenkugambako zikusanze zukuka. Ate n'ekirala abalokole katwagalane. Balokole nsaba tuwe balokole bannaffe emirimu. Balokole nsaba tweyimuse. Balokole nsaba twefumeemuko. Temutuwa mirimu ffe abatali balokole. Tubawa. Naye ate tulina okuwa abatali omanyi lwaki waliwo eddiini wanene emu egenze nnyo maaso naye nga terina makulu. Eddiini egenze nnyo maaso nga terina makulu. Bawola ne ssente tezinaako magoba. Waliwo ebintu sitaani byatusiriwalizaamu. Sibaliiko nze sibalinaako buzibu. Be bannange abanzaala banjigiriza okusaba auzu billahi mina shaitani rajim. Be bakuzaala? Mwendi mu bo banjigiriza. Nze nzaalibwa bakatuliki naye ate tulinamu abasiraamu. Naye bano banjigiriza okwambala omusaalaba ne ngwambala. Naye bano bo mbeewuunya. Waliwo Nabbi Muhammad we yagamba nti ya awazunu ammanun nti abange mu abakkiriza intaqullaha mutye Mukama Katonda wammwe. Kakati ate bo
ogenda muswala nogiswala ogimalako ngogisala ogimalako noswala swala namba nogimalako naye muganda wange nga towuliddemu nga towuliddemu kigambo kyonna kyonna kisinza Katonda okujjako nga boogera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba musula bweti n'agamba ntakullaha. Kati ate waliwo ebintu ebyewuunyisa nti yagamba mutye Katonda ate mwe mutya ye wati kikibusibe ekyo obuli ku ggwe. Nabbi ye yagamba batye Katonda bo bali kuye bamutya era bagende Maka ku ntaana ye ne bamusinza baba bagenze kusinza wane bukalange wa maama wange wabeera waweerereza bagenda ku ntaana ya mukajanga ne basabirako wali Masaka bagenda nga ku fontana ya Fazangobya fe munju yaffe twabeeranga muno bufanyi wa Fazangobya nga atunula bubi wati era gye yakomanga okutunula obubi naffe gye twakomanga okubeera obubi fire. Let me tell you waliwo ebintu ebisibya obulamu bwaffe nga atunula bubi. Amanyi lwaki ono Yesu mwagala? Yesu mulungi. Yesu yetafaayo ku kikyoli. Yesu afa ku kintu kimu. Yesu afa ku kintu kimu ekiti. Omutegedde omumanyi beni wamala omutegera n'omumanya gwe musabe okuyita saba Katonda okuyita mu ye. Ate Yesu teyafa. Yesu teyafa talina ntaana. Nanti yazuukira yazuukayo n'adduka n'agenda. Kati wazuuka n'ava n'agenda nakisa omwoyo we. Kati omwoyo oyo gwe tuyimiramu bwe buyinza buno bwe tuyimiramu okuwonya abalwadde. Njagala abalwadde mujje ku Believers on the Local Ministries nkubirako ku 779 341 abayina okusomozebwa okwenjawulo mulina kye muyitamu nkubirako jangu. Oyina ebiroto byolooto oyagala kugatta mu group yaffe y'okusaba jangu beera mu group muno. Ne kano kankalisewo Yesu akomawo esawa yonna even now ayinza okujja nga tuli ku set nga tuli wano ku seti n'atuukira wano eno naye oba ogenda mugamba ki? Mugambe ki? Simanyi kubanga ekirala tulina omukisa nga tukyali balamu tusasobola okukkiriza Yesu Kristo ono nga tukyali balamu kwegamba message gye nfunye nti twagala jje naye n'amala jja ogenda mugamba ki? Weeteeseteese otya? Najjira wano eno bannawe musajja n'ayingirawo n'agamba nti Pastor Kanga abadde ng'ayogera wano eno nga mukuyita kwasama omusajja yantwala mu kasenge eyo gye baziyita batya safe house n'agamba omanyi otya bino byolagula ffe nga tetubimanyi obijjawa simanya gwabikola n'olimbalimba ensi n'oteeka eggwanga ku bunkenke bansabula ye Yesu nembagamba Yesu yabingamba yabindaga nti Yesu yani yabeerawa Yesu muleete mujulizi waffe twagala kunoonyereza bagala kutandikira ku Yesu ye first second criminal n'atsooka banoonye Yesu akwatibwe nga ne byenjogera tebabitegeera abo bategeera bituukirira byendagudde ne bituukirira era bye babayombya balumya omutwe era omukulu agamba olabika omukola ki omuzanyira ku mutwe olabika omuyitamu sumba basiibule. Okay. Abalungi abatulaba njagala basiibula njagala kubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutwagala mbasaba tubeere kimu bwe tuti muzeeyi wange yali musajja musamize naye nga yalimu obugezigezi olunaku lumu yaŋŋamba nti yasinkanako omuntu oba yakinyonyera atya nti nali muto siabijjukira bulungi naye n'agamba n'atutuma obuti obw'emmwanyi buli omu okusinzira ku sayizi yatuma mukakulu wange akaneneneko bola n'amutuma akatonotono nange n'antuma akatono obusanso buno obw'emmwanyi n'agamba muli bameka leeta baganda bo obuti obwe baganda bo n'agamba bumenyemu menyamu akamu yantuma mukaaga nga tetufe tuli bataano kati uyantuma mukaaga nga tuli bataano n'akwata akamu n'agamba kamenyemu nenkamenyamu ne kamenyeka n'akwata buno obulala obutaano n'agamba busibe wamu bumenyemu ne mumenyamu ne bugaana okumenyeka nga bugumu n'agamba nti buli omu n'abeeranga kimu tewali omuntu agenda kujja abamenyeemenye ne munaabeeranga mwawukanye mugenda menyeka n'agamba fe okwawukana sitani okwawukana kwe twaleeta okwajja ewaka waffe kwatwawukula kati nze nfiiridde eno teri amanyi
baganda banga bampuliriza bamweyawula baganda be bayemweyawulako anti bayiroganga kati mukweroganga buli omu adde uwe n'abula so bandigassa amaanyi balyegasse wamu ne basobola okwenganga omulabe waabwe so nawe wampuliriza njagala eri abalokole fekka oba n'abantu abalala bonna abatulaba nga owuli oyagala ebigambo bino byenjogera leka tubeere ekintu kimu njagala tuguleyo sounds tugule sound owokubuulira enjiri njagala tuzimbeyo zichano nga zino zi Yugi Now TV abantu bawulire enjiri awo mukama naawe ajja kikubalira okubeera omukisa nkubiraako ng'oyagala okusabirako olina kyotategedde oyagala kimbuuzaako 779 300 41 2 Believers on the Local Ministries wensinziira ene namba yange ebeerako ku ssimu wansawo ng'etambula esembya 12 eri 779 312 tweyanzeege oyo Musumba Kango wabula mu bintu bye twogedde ebingi ebimu ku byo ekisinza okunkwata omubabiru Yesu n'amala ajja najja leero ogenda mugamba ki azze ogenda mugamba ki weteeseteese otya gwa andaba oba naawe ampuliriza amanya nze Stone M eno ya Yugi Now TV tubasaba ate basabire n'akabaati akagenda okubaawo mu ggwanga ko tugambyeko wali gembagambyeko awo naddala mu magye nti mulimu ensodde mulimu namujinge yayingira amagye basibulo badde bagamba nti eno Yugi Now TV Musumba wamma tana subscribing nkusaba subscribing mu sharing obubaka bwa Musumba Kango ono tukena kubeera tumuleetanga ayongera tutangaza mu bintu ebimu oba ebirala ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe obunabbi bubeerako obujulizi bubeerako mu mugoberere ayina n'omukutu gwe ogwa Rock International Ministries ekkanisa gy'asumba esinziira ematugga atukubiriza oba atugamba nti kasotuuka ku Matugga shopping center ekizimbe ekinene ekimu ku binene ebiri mu Matugga muno wokyamira ku scrap bayitawo ku scrap n'oyambuka ekkanisa weeri awo maaso awo bayongerako extension ya church ya tent era n'ebigambo by'ekkanisa kwebiri twetaaga na boda gwe kasita otuuka ku kizimba ng'osala ekkubo oba ova mu kibuga oba ova eno saidi z'eruweero twetaaga sala kkubo oyambuka bwambuzi bigere 5-6 ng'otuuse ku kkanisa oyo Musumba Kango enamba yebeerako awo ku channel wansi awo ku lower thirds then naffe ffennyini twetaaga balina stories ezifaanaganako bwe ziti abalina oyina story gy'oyagala sharingako n'abantu abalala oba weetaaga ku magezi osobola otuyisaamu akasimu enamba yaffe ebeerako naffe twetaaga ffennyini abatukwatirako nga we twabagamba ku mulundi guli eri omukyala yatukwatirako ku mashini eyo gye twabagamba kompyuta nga guli omulanga gwe wakuba nti tuteekayo tetunaba naye yatusuubiza otukwatirako era natukwatirako ekitundu kati tukyali awo naffe tunoonya ekitundu ekirala oli ajja kwebuuza nti mwe aba YouTube simanya mwe ba YouTube baba basasula biki munnange waliwo ebizibu ebimu ebyaliwo kale emabegaawo eba betukyatereeza nga womanyi tekiba kyangu nno okutandika ofuna sente z'abasajja aba YouTube oba yali akoze ku channel osobola otujulira okitegeera kati tubaagala nnyo nga Yugi Now TV naye nga tubasaba mutukwatireko bambi enamba zaffe kweziri okwo ku lower third mwebale nnyo mwebalire ddala tusinkane mu vidiyo eddako waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati bbugu